Matthias Wakaga, you're most welcome. Mama Sam, you're most welcome. Thank you so very much. Yes, we also have Kapeli. So, people power, Mama Trump na yetu lina yeye. Mama Trump na yetu kolachi. Mama Trump kwa kumubala weka atakubi oli. Ate oli wele musoga kwa mpulire. Our power. Our power. People power. Mwebali dala Mama Trump, you're most welcome. Thank you so very much. I mean, this is Little Boss, our brother Little Boss. You're most welcome. Thank you so very much. In the interest of time, ladies and gentlemen, allow me now to invite our Secretary General to come and take us to the next and last segment. Namakundi, you're most welcome. Thank you very much. And that was our Comrade Wise for Alex from New York. People power. Our power, NUP, everywhere. Mr. President, Deputy President, our leader of the parliamentary team, organization, our national treasurer, Deputy Secretary General, our election management committee, members of parliament present, mayors, speakers, all leaders present. I see it's threatening to rain. Ladies and gentlemen, those are our candidates for NUP under the Kawempe North by-election. Jagala tubebaza abantu abavuddeyo ne ba expressing interest kitwala buzira ovaayo n'ogamba nti kangende mu kalulu bwe kati. We are going to have a vetting process. Process yaffe gye twakozesa oba gye tubadde tukozesa mu election zino zonna gye tugenda okukozesa kitegeeza ki ekyo nti kano akakiiko kajja kuvetinga bano abantu bajja kujja mu maaso g'akakiiko bainteractinge nako era process eyo ewa 50% of the marks. 50% of the marks ozijjaawo notya ne wenyonyolako balina ebibuuzo bye bakubuuza struggle ozikoledde ki gwe baluza emipizi eziriwa otambudde otya n'ekibiina n'ebirala bwe bityo byebakubuuza akati 10 marks mu marks 5 waliwo 10 marks ze bakuwa on account of articulation bwenyonyoddeko otya n'ebirala bwe bityo kakati ezo 10 marks president yagambye balimo obikolere mu kakiiko tukole debate ensi yonna ngeri wano erabe era kasawo ne banawe ku lunaku olwokutaano this week we shall have a debate of all these candidates here era you people are going to come and be asked and interact. And we are going to give guidelines to the candidates on how to go about it. That way, you know, Musene Gali, Emirala, all of the Gana Bakis are created Gali. Every Jabba, Omueno, Gwekana, Gaba, Gizi, Tuzo Gama, Romani, Tava, David, Ovasatu, and Jodita is Magana Siwa, General, Akude, Nama to Afro. I take us a number of Video so that the whole world can see and be selected. Bakusendala ataano tuzifuna tutya tugenda kubeera n'olukiiko olw'abakugu nga bwe tutambula bulijjo olugenda ku ground ebibuuza abantu ba Kawempe ko ani gye balowooza asaana. So that is how the 50% was given out. The Twitter ground survey. So they will go bajja kutambula wonna bajja bakugu their experts. So mwabesunga timugenda balaba mubaweeyo
eyo kyemubawadde temugenda balaba bakugu nnyo, bagenda kugenda mu mizikiti, bagende mu churches, bagende mu butale n'awalala bafune kye tuyita pulse of the people. And then from there, by Tuesday next week, ladies and gentlemen, we should have our candidate for Kampala, for Kampala. We should have our candidate for Kawempe North Division, ladies and gentlemen. But of course, as we talk about Kawempe North, we have this by-election on account of the death of our Honorable Member of Parliament, Honorable Muhammad Segirinya. Fight hard, Mr. Update. Bwana Segirinya, Bwana. Kakati ng'ekibiina tuli in touch ne family, tuli muteekateeka ez'edduwa. Era tuli bulungi nnyo in touch ne family. Twagala nga by-election eno bwegenda mu maaso, tusigale in touch ne family, tusabire omwoyo gwa muganda waffe, era tugende mu maaso n'okujjukira legacy ye. Ekirungi mpulidde bakandidate bonna bonna abavuddeyo, n'abo abeesimbye ku tiketi ya Nakigwanyizi. Chairman gw'ateeranye okuyita kisebo oli Nakigwanyizi Nsaba. Kale ekigambo kyakozesa Kawenkene, ekyo kyennyini. Naawe abeesimbye ku tiketi ya Kawenkene mpulidde bagamba nti nabo baagala kutwala legacy ya Honorable Segirinya mu maaso. Ekitegeeza kyekyo Honorable Segirinya yatusambika bulungi nnyo. Ng'avudde ku nsonga eyo, Supreme Court yasazeewo nti abantu baffe ababulijjo tebalina kutwalibwa kkooti z'amagye. Ebyembi General Museveni akyakalambidde ku nsonga eyo, naye olunaku lwaleero tuli wano ne Maama Machete, simanyi oba atuddewa wali Maama Machete, jangu Maama Machete ne mukyala Kalanzi ne families endala ez'abantu baffe abakyali eyo. Naye njagadde engeri gye tulina muganda waffe Senior Counsel Kale Baraka ate ng'abadde musaale mu nsonga eno, ate alina ebigambo by'ayogera ne bano abantu nga bwe bajja. Please come and say something about this matter which the Supreme Court decided, because right now the demand is to see our people out of detention. Muze mulaba bano bamaama nga babuyaana nga babonaabona nga bagenda kkooti y'amagye, abamu baafa, abamu families abazeeyi b'abantu bafe abali mu makomera baafa nga tebalabye baana baabwe nga bavudde mu makomera. So olunaku lwaleero tuli nabo, and I want to invite you, Counsel Kale Baraka, together with these families. Banange njagala mukubire bano abantu engalo ez'amaanyi, balwanga olutalo ne bakola kyonna kyonna. Abazadde bano bamaama tubeebaza nnyo 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 nnyo. The leadership of AUP, ladies and gentlemen, I'll be so brief.